Welcome to Tamayus Junior School. At Tamayus Junior School, our professional teaching staff concentrates on your child and monitors results. Our spacious compound gives your child room to play and be innovative. With a well-furnished library, your child gets first-hand information from well-censored secular and religious books. We care about technology, and that's why your child has full access to computer lessons and online learning. Hygiene and the well-being of your child is priority, and that's why we put much emphasis on how they feed and sleep. Registration is in progress from Primary 1 to Primary 4. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yawmiddin, amma ba'd. Atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nyini matenda amajjuvu agatalimu bukendeevu. Tumusaba Allah sokusaasira n'emirembe biddeeri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatujjira n'eddiini yaffe n'ey'obusiraamu. Allah gwe yatuma gye tuli rahmatan lil alamin, nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Naamira omwoyo gwange n'egyammwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alan. Allah okumutya mu kyama ne mu lwatu. Tumwebaza Allah tutambuze ekiseera ekiwanvu okuviira ddala gye twakoma nga tugenda okuyingira omwezi ogwa Ramadan. Allah n'atutuusa mu kaseera kano nga tukyali balamu. Olugendo erwo lwe tubaddemu, akaseera ako ke tubaddemu kabadde kawanvu. Allah bangi baatutte. Bwe tubanga ffe Allah akyatuwadde omukisa ogw'okubeerawo, tukozese omukisa guno mu kulongoosa emirimu gyaffe, kubanga bangi Allah baatutte mu piriyodi eno. Baatutte Allah bayitirivu, ate nga ffe Allah tetulina kye tumuwadde nti lwaki tukyaliwo. Kitegeeza kaba kakisa k'ebbeeyi omukkiriza k'alina okukozesa mu kulongoosa wakati we ne Allah we emirimu. Omusomo gwaffe gwe tubeerako wano gukwatagana na tafsiri, kunnyonnyola ebigambo eby'omuwendo Allah bye yateeka mu Qur'ani y'ekitiibwa. Eyo department nnene Nabbi yagisabirako ne Ibn Abbas radiyallahu anhu okubeera nga Allah amumanyisa amakulu ga Qur'ani. Allahumma faqihu fi ddiini wa allimhu ta'wila. Ay Allah fuula Ibn Abbas omukenkufu mu ddiini, ate omumanyise okutegeera amakulu agali mu Qur'ani. Makulu ddala agali mu Qur'ani, ekisookera ddala Qur'ani yevvuunula yokka, makulu aya ku aya. Enzivuunula endala tafsiri al ahadith bil Qur'an, hadisi zivuunula Qur'ani. Kitegeeza obubaka obuli mu Qur'ani bubaka bunene. Abaddu abasinga obungi ku mulembe kuno kwe tuli okwaggwebwamu abantu okutya Allah, bavuunula Qur'ani hasba hawahum, nga bwe baba baagadde enjagala zaabwe oba ebyo bye baagala ebigendererwa, ne bataddayo ku makulu amatuufu Qur'ani kyetegeeza. Abamu bazivuunula nga balina bye bayisaawo,
abamu ne bagivunula nga tebeetegereza ddala Allah yali ategeeza ki. Okuvunula Qur'ani kikulu, okwetegereza amakulu agali mu Qur'ani kikulu ddala, oleme okugwa mu nsobi. Lumu Abubakari Siddiq radiyallahu anhu bamubuuza kulimu ku tteeka lya Allah erigamba nti wa fakihatan wa abba. Ne bamubuuza nti ma maana abba, abba kyeki? Kyokka nga Qur'ani eri mu Luwarabu, eri mu lulimi lwabwe. Naye yagaa nti la adiri, simanyi. N'ayongerezaako ebigambo bino, n'agaa nti ayi ardi, nsi ki, tuqilluni, erinsenza, wa ayi sama tudilluni, era ggulu ki eririmbikka, idha qultu fi kitabillahi ma la a'lam, senga neetantala nenzivunula kyesimanyi. Ebigambo ebyo byali bikulu, birina kye bitegeeza. Ayi sama tudilluni, ggulu ki eriyinza okumbikka, naafuna nti ekisiikiriza okutambula nga ntemeredde oyo yassa Qur'ani nga yalabirira eggulu n'okulitambuza. Wa ayi ardin tukilluni, nabeera mu nsi yaani gye naasengesebwa ne bansengula nembeera omwo nga njogedde ku nannyini nsi kyataayogera. Osanga wano abantu abamu, ddala abamu abawalimu ab'ebutambala abamu, balaba amayirungi nti Katonda yagoogerako mu Qur'ani. Era bababuuza nti amayirungi, bagaa nti mataa lakum, byakwewunda byammwe. Naye nga ddala Allah mu aya omwo yali ategeeza mayirungi. Abantu tebakyalina nansonyi kutemerera Qur'ani, abantu tebakyalina nsonyi kujwetekako Allah bigambo byataayogera. Hasba hawahum, bantu bavunula Qur'ani okusinziira kwagala kwabwe. Naye oli n'agira amayirungi n'agamba Allah yagoogerako, n'agamba nti mataa lakum wala an'amikum, ebyo byammwe byakwewunda, byakweyagala. Omuntu nno muli w'amayirungi wawuliriza nga ayogedde ekyo muwalimu, ng'asomye ne aya okugamujjako, oyinza okusimba ejjinja n'osimba nalukongo okumujja ku kintu ekyo. N'olw'ensonga eyo twegendereze, bwe tuba tuvunula Qur'ani, givunule ng'okosesezza Qur'ani evunula etya, oba hadisi za nabbi zavunula zitya, oba abakulembera abalongoofu amakulu gano bagategeera batya. Kyovola ebitabo bya tafsiri tebiggwayo, tafsiri Al-Jalalain, tafsiri Ibn Kathir, tafsiri Al-Baghawi, tafsiri Sheikh Saadi, tafsiri endala nyingi. Amanyi bazze bavunula Qur'ani ba Imamu al-Mufassirin, ba Qurtubi, fassaru hadha al-kitab, bavunula Qur'ani eyo ne bagiwa obudde. Kale arruju ila al-kutubi, okuddirayo ddala mu bitabo biri ebivunula Qur'ani kikulu. Tuvunula Qur'ani olw'okuba olulimi Olwarabu olukola ki? Olumanyi. Tulina okuddayo ku makulu n'okwetegereza basahaba bagivunula batya. Twakoma ku aya ez'enjawulo, naye olwaleero biidhnillah engeri gye luli olunaku lwaffe olusooka, njagala basibirirayo ebigambo bino bikulu. Ekisookera ddala asbaabu lkabul au alaamaati lmakbulin, ensonga ezituusa emirimu gyaffe gye tukola nga bwe twakava mu sizoni. Tubeera mu nsi muno ne tukola, ne tutawaanira emirimu ne tugiwa obudde, naye Allah ayinza obutakkiriza.
nobeera nga osadde essola ebbanga ddene nga Allah tagikkirizangako. Omuntu kyasookera ddala okukola buli mulimu gwonna gwokola gukole ikhlasa lillah, gukole nga ddala ogukoledde Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Ekyokubiri, gukole ala sawab ay ala sunna nga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yagukola. Twakamaliriza sizoni eno nga twakamaliriza okuva mu kusiiba. Allah atukubiriza mu Qur'ani ey'ekitiibwa mu suratu Nisa, walaw annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum. Senga ddala abantu baali beebuuliriddwa ne beebuulira n'ebyo Allah bye yassa mu Qur'ani, ne beebuulira ng'ekisiibo we kibadde, lakana khayran lahum, kyali badde kirungi gye bali, wa ashaddu tathbita, era baalinyweredde ku mirimu egyo. Bwe tuba tusiiba, njagala otwala ekifaananyi ng'ekyeryanda ly'essimu. Omuntu bw'aba akyajinga eryanda ly'essimu alabira ddala obuti nga buweddeyo 100. Eryanda lye wakyajinga mu Ramadani obuti bukyaliko oba bwazikira. Mulimu abasigazaako 2 we tuli, mulimu abasigazaako obuti 3, mulimu abantu ng'eryanda likyaliko full charge. Nembeera mu abo nga kasita baalanga nti enkyayidi eryanda ne lizikira bwe ppaba, bantu ne baddayo mu buseegu, ne baddayo mu butasaala, ne baddayo mu mazambi. Abo nno kyeyoleka gye bali nti amazambi baali bagawumuzzaamu buwummuza, tekwali kwenenya. walaw annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum. Abantu senga twali twebuuliridde ne tukwata ebyo ebitusomesebwa ebitubuulirirwa ne tweyisanga bwe tubeera mu mwezi ogwa Ramadan, lakana khayran lahum, kikyali badde kirungi eri abantu. Wa ashaddu tathbita, obunywevu bwali eyongedde ku mirimu gya Allah. Naye ekyennaku abantu babanga abeekulisa mu bumu obubonero obulaga nti Allah akkiriza emirimu gyo nti oliko obulungi bw'emirimu. Akabonero akasookera ddala, adamu rujuu ila dhambi ba'da taa, omuntu obutadda mu zambi oluvannyuma lw'okugondera Allah ng'abadde akola emirimu emirungi. Obadde mwezi ogwa Ramadani ng'osaala essola 5, Qur'ani obadde ogiwa obudde ng'ogisoma, obadde osituka ekiro, amazambi obadde wageewalira ddala, adamu rujuu ila dhambi. Bw'omala okuyita mu sizoni eya Ramadani toddayo mu zambi. Awo walagira ddala obuufu nti omuntu ono abadde akola nga Allah asiima byakola. Fa inna rujuu ila dhambi, omuntu buli wadda mu zambi, alamat muktin wa husranin, ke kabonero akalagira ddala okusiraana kwe. Twabadde asaala Ramadan eweddeko n'addayo mu butasaala. Kabonero ak'enkukunala akalaga nti anta minal khusran au minal khasirin, oli mu bantu abafaafaaganiddwa, bukt, abaliko n'ekikolimo, abaliko obusungu bwa Allah. Baada taa, oluvannyuma lwa sizoni eno ey'ekitiibwa, fataruji ila dhunub, noddayo mu mazambi, nga n'ekiro kyennyini ekya Eid abantu bamalaaya baabayita, ate olaba beegatta ne mu Ramadan.
ate fama baluhum bada ramadan, ate ramadani weba ewedde osuubira ki? Akabonero akakasa omuntu kyemirimu gyo gyobadde okola ogiganyuddwamu, adamu arrujuu ila dhambi bada taa, obutadda mu nsobi. Yahya bun Muadh omu ku battabiin yagaa nti man istagfara bilisanihi, omuntu bwakola istigfaaru neyeetonda ku lulimi lwe, wa qalbuhu nga n'omutima gwe ddala gwetonze, ala almasiya maaqud, ku zambi lyabaddeko, wa azmuhu n'abeera n'obumalirivu an yarjia ila almasiya, nti agenda kuddayo mu zambi, baada shuhudi wa yaud fa sawmuhu alayhi mardud, agamba nti okusiiba kwe Allah akumuddiza. Omuntu weenenya ku lulimi naye nga omutima gwe gukakasa nti ngenda kuddayo kuki? Ku zambi, okusiiba kwe Allah akumuddiza. Kitegeeza amakulu g'okukola istigfaaru tegaliiwo. Bantu bangi bakola istigfaaru wano ku lulimi naye nga n'emitima gitegeeza kiki? Kirala. Nembeeramu abantu nno abenzi abakola tawuba z'obwenzi ku bakyala ab'enjawulo naye nga ku balala bakyabendako, naga nti sigenda kuddayo kwenda ku Mariyamu, naye nga ate obwenzi ku Sumaya abukola ki? Akyabukakasa. Oyo ye mumazi, oyo mwenenyeza, naye ng'eno ew'omulala tannakola ki? Kiregeeza omuntu bw'aba yeenenya kategole y'ezambi. Oba ntegerekisi? Kati Yahya bun Muadh yagaa nti man istagfara bilisanihi, bw'okola istigfaaru okwenenya ku lulimi, wa qalbuhu naye ng'omutima ala almasiya gukyalimu okujemera Allah, gukyakakasa nti ngenda kuddayo ku zambi, yagaa nti fa sawmuhu alayhi mardud, okusiiba kwe kumuddizibwa, ay gairu maqbul. Wa babul kabul fi wajhihi masdud, n'omulyango gw'okukkirizibwa emirimu gye mu maaso ge masdudu, muggale. Bw'oba wabadde mwezi ogwa Ramadan ng'okola tawuba, okola istigfaaru ku lulimi naye ng'omutima gwo gukakasa nti ezambi olumala Ramadan ngenda kuliddira, kusiibako marududu. Era omulyango gwa kabul ogw'okukkirizibwa kw'emirimu masdudun, Allah aba yaguggala. Tuli fenna? Inna kathira minan nas, abantu abasinga obungi, yatuubu wa huwa daimul qawl, yeenenya naye nga daimul qawl, ebigambo bigamba innani a'lam bi annani sa'ud, aga nkikakasa nja kuddayo, kansaaleko mu Ramadani wano, naye nga omutima guga nti kasita tumala Ramadani sigenda kuddayo kola ki? Saala. Fahadha babul kabul masdud, oyo omulyango gwo ogw'okukkirizibwa emirimu gye muggale. Tuli fena? N'olw'ensonga eyo la takulu mithlahu wala takun mithlahu, kyenkwewaza togezanga n'ofaanana ng'oyo ayeenenya ku lulimi naye ng'omutima guga nti sa'ud, ngenda kuddayo nkole ezambi, ngenda kuddayo mu butasaala, ngenda kuddayo mu nsobi eno. Fala takun mithlahu wala takul mithlahu, tobeeranga ye era togeza n'ogamba ebigambo ebifaanana ng'oyo. Akabonero nno kakulu. Akabonero akokubiri, alwajal min adami kabulul amal, omuntu abeera n'okweraliikirira okw'obutakkirizibwa mulimu gwe. Omuntu bw'akola omulimu mu bubonero obulaga nti omulimu gwe agugoboloddemu Allah agenda muwa kabul, abeera n'okweraliikirira
nti Allah ayinza okuba takkiriza. Alwajal min adami kabulu lamal, abeera n'okutya okw'obutakkirizibwa mirimu gye. Nga bwe tubadde mu kusiiba ntu naasigala nga yeeraliikirira nti Allah ayinza obutakkiriza byenkoze. Tuli ffenna basiraamu. Allah ategeeza mu Qur'ani ey'ekitiibwa, walladhina yu'tuuna ma ataw wa qulubuhum wajila, Suratul Mu'minun aya ya 6. Abo abakola emirimu ne bawaayo naye ng'emitima gyabwe gyeraliikirira. Aisha radiyallahu anha aya eyo bwe yakka yabuuza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahumu alladhina yashrabuna alkhamra wa yasrukun, abo abakola emirimu nga bagikoze ate ne basigala nga batya, beba abanywa emyenge nga basaala, beba abadde basiiba nga bageya, beba abadde basiiba nga babba. Lwaki beeraliikirira? Kyava Nabbi amugamba nti la yabnata Siddiq, si bwe kiri, walakinnahum, wabula abantu abo alladhina yasuumuuna, be basiiba, wa yusalluuna, era nga basaala, wa yatasaddakuuna, era nga basaddaaka, wa hum yakhaafuun, naye basigaza okutyera batya, alla yukbala minhum, nti Allah ayinza obutakkiriza. Bwe kyatumala okusiiba obweraliikirivu bwo buli kuki? Ramadani endala kusangawo oba gye wakoze Allah ayinza okuba teyakkiriza. Kyova abatunuulira mu ange eyo nti Allah ayinza obutakkiriza, bwe bamala Ramadani balulunkana okugoberezaako ennaku 6 eza sittati, nga baga nti oba oli awo Allah anampa empeera z'omwaka omulamba. Basigala basaba Allah al-kabul, okukkirizibwa emirimu. Kyova olaba abatukulembera abalongoofu baatulanga ebbanga eriwerera ddala emyezi nga 6 nga Ramadani ewedde nga basaba Allah akkirize. Naye ne balanga Lailatul Eid, olunaku lwa Eid, ng'obadde osaala ekiro, awo we bikoma. Era nga mulimu abaddu nga bwekyabalanga nti Ramadani ekomye nga tebaddangayo kutunula mu Qur'ani, nga tebaddangayo kusitukako kiro, nga tebaddangayo kusaddaaka. Kaakati omukkiriza abeera ku ddaala alwajal, ery'okutya okweraliikirira, min adami kabuli l'amal, emirimu gyange gyenkola Allah ayinza okuba tagikkiriza. Eyo omuntu agenda neyebala n'agenda e Makka, aganze nakakola umra eno yana, eno hijja ya 7, n'alabanga alina emirimu emiki. Obweraliikirivu bwaffe bwali badde kweraliikirira, Allah ayinza okuba teyakkiriza. So si bungi bwa mirimu, era Allah tatunuulira bungi bwa mulimu, atunuulira butuufu bwagwo. Baganda bange abasiraamu, teriiyo kintu kya bbeeyi nga Allah kukkiriza byokoze. Teriiyo kya bbeeyi, era Allah abakubanga yali atulaga ku mirimu gyaffe nti ogwo ogukkiriza. Noza sahaba yali Ali, yagaa nti senga mmanya nti Allah akkirizzaayo oluvunnama lumu bwe luti, kyali nsingidde ebirungi byonna ebiri mu duniya. Senga mmanya nti eno sajida eswala Allah agikoze eki? Agikkiriza. Khairu li min ad-dunya wa ma fiha, kyenkirungi gyendi mu duniya n'ebirimu. Omukkiriza leero ddala lyateekeddwa okubaako. Naye omuntu n'agenda e Makka, ne bamugamba nti bw'osaalira e Makka eswala embweti emitwalo 10, n'akwata kalikyuleeta n'aga nti nvuddewo wano n'akawumbi, nadda e Madiina, ne bamugamba nti eswala embweti
empeera 100 nazo nazibala, bwatuuka wano e Uganda nataddayo kusaala, nebamugaa nti swala Musa swala, nze mbadde Makka nga nsaala eswala emu bweti babadde bampa emitwalo 10, onontuuka ddi? Onontuuka ddi gwe nga navudde e Makka nga nina emitwalo gyange 9? oba ntegerekisi? Alwajal min adami kabuli lamal, omuntu asigaza obweraliikirivu ng'amaze okukola emirimu nti Allah ayinza obutagikkiriza. Bebo Allah bayogerako mu Qur'ani ey'ekitiibwa, walladhina yu'tuuna ma ataw wa kulubuhum wajila, bakola emirimu ne bawaayo naye nga emitima gyabwe gyeraliikirira. Ne waawa zaka yeraliikirira nti Allah ayinza okubatakkiriza. Ne bwazuukuka ekiro okusaala salatu tahajjud asigaza obweraliikirivu obwo ti Allah ayinza okubatakkiriza. Kyava Aisha yeewuunya daga nti abo abakola ate ne basigala nga batya bebaluwa, bebakola nga benda, bebakola nga babba. Nabbi namugaa nti la, bakola naye babeera n'obweraliikirivu nti Allah ayinza okubatakkiriza. Ate ffe tubala emirimu, nze nazimba omuzikiti gw'Egindi, nyambye abasiraamu bangi, nze nkoze kino, alabanga alina obutuufu bw'emiki. Twali badde obweraliikirivu tubuteeka nti Allah ayinza obutakkiriza. Addala ku mulembe guno gwe tuliko, oguliko ebisoomooza bingi, nga ne riya kabandabe etusise nnyo ku mirimu gya Allah, nti yalibadde n'obweraliikirivu nti Allah ayinza obutakkiriza byenkoze, n'abeera nga buli kiseera ali mu kutya. Kale omukkiriza ebiraga nti Allah amuwadde kabul, kwe kumala okukola n'asigala nga atya nti Allah ayinza obutakkiriza. Nga bwe tumaze okusaala magaribi, ng'obweraliikirivu obwo buli ku Allah ayinza obutakkiriza swala gyensadde. Ate n'otunula eswala zaffe zetusaala weekuba mu ttooki, olabira ddala nga tuli ku bifu. Muntu n'asaala ng'amaga, muntu asaala essimu zivuga, ataddemu oluyimba lwa maama fiina, ali mu swala. Oli najja nayo n'alaba n'abakuba, simu nevuga najjayo bwati ghayri lmaghdubi alayhim waladdali, nazzaayo. Sola kika kyeyo, butebenkevu buli ludda waawo. Tuli ffenna basiraamu, obweraliikirivu ku kukkirizibwa kw'omulimu. Abamu tusaala tusiba mapeesa. Lwaki oyingidde mu sola nga tosibye mapeesa? Ntunatuuka n'okutunula ku ssaawa, ono imaamu ng'aluddewo, ali mu sola. Abasaalira awaka asaala ali mu mmira, abaana abawala asaala amwenya, bwagira emimwa, bweyetereza alaba TV, awulira ebirango bya Saalongo John nga bamubise nnyo oyo, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Awulira baddingana ekyalo kyewaabwe nti afudde wakuziikibwa ekyaggwe n'asirikamu, waladdallin. Bannanga obweraliikirivu ku kukkirizibwa kw'emirimu. Sola ze tusaala mbi. Allah atutaase. Eva Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti ma baalu qawmin, bantu babadde ki la yuhsinuuna alwudu, batuuse ne ku ddaala nga wuzu tebasobola zirongoosa, hatta yatalabbasuuna alaina fi salatina, ne batuuka n'okutubuzaabuza mu swala. Bantu babadde ki abali ku leve eyo nga ne wuzu tebakyasobola zirongoosa, ne batuuka ne ku ddaala erijja mu swala
ne batubuzaabuza olw'okuba bavudde eri nga wuzo si ntereevu. baganda bange okukkirizibwa kw'omulimu kikulu. olw'omala nga okukola omulimu oba osomye Kulaani oba osaddaase, wallahi sigazi obweraliikirivu oba okukkirizibwa kw'omulimu okwo ti Allah ayinza obutagukkiriza. kam sallaina, tusadde emirundi emeka, kam marra sallaina, naye nga essola zaffe maruduuda, Allah azituddiza nga zituddizibwa. Tusaala tumagamaga, tusaala twetakula, tusaala tulowooza, n'ozaalira mu ssala omwana n'akula n'omufumbiza ng'akujja mu bwavu mu ssala. Kale abaatukulembera abalongoofu baalinanga obweraliikirivu nti Allah ayinza obutakkiriza mirimu gyabwe. Okwawukanako kuba omulembe guno. Akabonero akokusatu, at-tawfiq ila a'malin saliha ba'daha. Allah kwe kuteebesanga okukola omulimu omutuufu oluvannyuma n'ogoberezaako era omutuufu. Buli olabanga nga Allah akozesezza omulimu omulungi, oluvannyuma lw'omulimu ogwo era Allah n'akuteebesa era okukola omulungi, tegeeranga nti Allah amaze okukuwafaka okukuteebesa ekituufu. Omaze okusiiba Ramadan, Allah n'akugondeza okugoberezaako ennaku 6, oba wakamala 6 enjeru ne ziyingirawo, olaba wotambulira mu mirimu. At-tawfiq ila a'malin saliha, Allah akuwafaka okukola emirimu emituufu ba'daha, oluvannyuma lw'omutuufu. Mulimu abantu abagamba nti 6 zabaki, zabaseeka bawalimu n'abakyala. Nze kanneeriire, anti twamaze ekyetteeka. Oli agenda ne bamugamba nti nabbi yagamba bw'osiiba 6 Allah akuwa empeera za mwaka muki, naga niyinga ndaba tebijja, ate n'osiiba 3 ate na 6 gwokka n'akuwa omuntu tamanyi. Wali ennaku 3 Allah abalamu ng'omuntu asiibye ennaku 300. Bw'oyongerako guno 6, omwaka gwaffe ogw'obusiraamu gulimu ennaku 360. Kitegeeza bw'ogobereza 2 gwe mwaka. Naye okumanya ebigambo bya Allah si byangu. Allah abiteebesa oyo gw'aba ayagalizza. Buli kyolabanga Allah yakiteekako empeera, temulabanga ennaku ezo 6 ntono, naye zikaluba. Muntu n'alusiiba wakati n'alya naga ndabya budunga alya. Kabuli mugenda kuyingira mwemu, gwo enfe iyo ndala neyo lindala, kabuli yoli ndala neye genda kuba ndala. Kola emirimu gyo. Niyoli n'atuuka awo ssaawa 5 naga ndabya abantu bonna bali mu mmere, sijja kufa na kintu, n'alya. Neerabira miskiini ti buli omu akolerera minzaani yiye. 6 ogwo mugulaba gukaluubiriza abantu, guzitowa. Ne nabbi watuukira okufulumya statement naga nti man saama Ramadan thumma atbaahu 6 min Shawwal, asiiba Ramadani n'agoberezaako 6 mwezi ogwa Shawwal, fakaannama saama dahar, abanga asiibye omwaka. Nabbi yayogera ebigambo bikulu, wallahi ddala mwaka, kubanga zirema bangi. Mulimu abeerimbalimba, ninda wiiki esembayo, ninda esembayo, njaziikako omulundi ogwo, kati olinda ki? Wakava ku mulimu omulungi ogw'ebbeeyi mu kiseera ekituufu, olinda wiiki esembayo. Kasita amala otuuka mu wiiki esembayo n'atandika okufuuka seeka. Olw'omukaaga luno luli lutya? Wiiki gyendimu ngenzo zibala teziggwayo, ate mulimu olw'omukaaga.
ate bagamba nti la tasuumu yauma sabti. Kati ngenza okulaba sheekhe ali n'olwejjuma luno baalutugano kati bulijjo olinda ki? Olaba sitaani bwereetera omuntu obadde n'ennaku zino zonna nga tolina kigenda kukubuzaabuza, osobola okusibira wonna wokola ki? Naye kati omaze otuuka mu wiiki esembayo olaba ofunze otandise okuleeta amasala aga sabuti. Ngenza okubalamu sheekhe wiiki esigadde omukaaga teguggwayo, ate mulimu olw'omukaaga olubiganye. Bwe nsiibako essatu era empeera nzifuna, gwe wenkane n'omusajja asiibye omukaaga gwe osiibyeko ssatu, nabbi yali badde akita yaga asiiba zokola ki? Zosobola. Naye yaga nti man saama ramadan thumma atbaahu sit min shawwal, asiibye ramadani n'agoberezaako omukaaga fakaannama saama dahar, abanga asiibye omwaka mulamba. Kituufu ddala, naku ezo zikaluubiriza abantu bangi, era bangi bali wano tebannazitandika. Bannammwe abaagala obulungi baamalayo dda, ati bali mu njeru batambula. At-tawfiq ila a'mal saliha ba'daha, Allah buli wakuteebesa okukola omulimu omulungi n'ogoberezaako omuki omulungi. Akabonero akalaga nti emirimu gyo Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga inna alamata kabuli taa yuwaffika alabdu litaa ba'daha, mubiraga nti Allah omuntu oyo amuteebesezza kwegobereza ekirungi n'akigoberezaako ekirungi. Falamalu salihi shajaratun tayyiba, kimanye nti omulimu omulungi shajaratun tayyiba, kiringa omuti omuki omulungi. Tahtaju ila siqaya wa riaya, muti ogwo gwetaagisa okulabirira, okufukirira, kubanga muti muki. Kakati naawe omulimu gwogwo gwokoze gulinga omuti omulungi, gufukirire ogulabirire. Ogufukirira otya? Kugoberezaako birungi. Maze okusoma Kurani, goberezaako ebirungi. Bw'oyita ku mwetaavu musaddaakire, goberezaako istighfaaru, okusaba Allah akusonyiwe ensobi z'okoze. Kubanga al-amalu salih ka shajaratin tayyiba, omulimu omulungi gulinga omuti omulungi. Tahtaju ila riaya wa siqaya, omuti omulungi bulijjo gwetaagisa okulabirira n'okufukirira gusobole okumera obuki obulungi. Gyemirimu gyaffe gino, kwe kusiiba kwaffe kuno, mukulabirire, mukufukirire n'emirimu emiki n'emirimu emirungi. Akabonero akalala akaddirira akasembayo istisghaaru al-amal wa adamu al-ujub wal gururu bihi. Buli wokola omulimu leka kutunuulira nti okoze nnyo. Istisghar, labanga okoze kitono. Lekaga tukoze Ramadan, teri talawiya empiseeko, Kurani ngimazeeko emirundi 3. Buli wokola emirimu girabe nti okoze kitono. Wa adamu al-ujub, oleme kubeera nakwemanya nakweteekamu kali nti okoze. Buli kiseera labanga tonnakola, sirina mirimu. Olwabadde abakusaanaga mwe mwesiimye, musomesezza umma, Allah abasaasire abasiime. Wallahi teri kyakoleddwa genti saba Allah akkirize, Allah asiime. Niwuli agenda nala nti okoze nnyo tonnakola, tolina mirimu. Buli kiseera tunula nga tewali mirimu. Kyekitusa omuntu ekiro, kyekisomesa omuntu Kurani, kyekireetesa omuntu istighfaaru, okuleeta adhikaali. Buli kiseera alaba talina mirimu. Neffe tugana netuuka ku ddaala n'olabanga oli umma yonna gwogirina, somesezza ebundubugi. Oli agenda nalaga tusomesezza okuva ku booda paka ku booda. Kitegeeza ki? Alinga amazeeyo, ze mpangaalidde mu umma eno obulamu bwange bwonna kusomesa umma. Tolina kyewakoze. Akakabonero kasitaka kuyingiramu, ogenda kufuna ujub, okwemanya, okwetegeera, olabe nga olina emirimu mingi, olabe nga okoze nnyo. Fa inna al-abda al-mu'min, omukkiriza yenna, mahma amila,
newakola atya waqaddama min amali saliha nakola emirimu emirungi fa inna amalahu kulluhu la yuaddi shukuru ni'ma mirimu gyejo agimanye nti la yuaddu shukuru ni'ma talaba nti bambi alina okwebazibwa akoze nnyo kigenda musasulwa alaba nga talina hadisi eri nabbi sallallahu alaihi wasallam egaa nti temugenda kuyingira jjana na miki emirimu gyammwe makulu nabbi yali ategeeza abantu tebagenda kuyingira jjana okujjako kuliba kusaasira kwani kwa Allah amakulu si mirimu gyegigenda okuyingiza tiwakola nnyo gwe yingira ejjana wabula kuliba kusaasirako kyawagezaako ati omukkiriza tatunuulira bungi bwa mirimu buli kiseera alabanga mukassir alina obukendeevu alaba tannakola alaba alina ekyetaagisa kiddiro ekisembayo hubbu taa omuntu alina okwagala okugondera Allah min alamati alqabul an yuhibba Allah kwe kubeera nga Allah an yuhabbiba Allahu fi qalbika taa Allah senga akwagazisa emirimu mu mutima gwo Allah okwagazisa emirimu mu mutima gwo inna Allah idha ahabba abdan Allah buli wayagala omuddu istamalahu amukozesa ekyo Allah kwagazisa mu mutima nobanga oyagala okusaala bantu bangi tebagala kusaala nobanga oyagala okusoma Qur'ani olaba olulunkana nolabanga oyagala okusaala ekiro bantu tebagala kusaala kiro naye Allah okuteeka mu mutima gwo okwagala emirimu bwolaba asoma Qur'ani oga subhanallah maze obudde buwanvu sinasoma Qur'ani nga lasti sini eraga okuva ku fajiri tonnaba kudda kutunula mu Qur'ani singa abantu baali bagoberedde nga bwe batunulira lasti sini ez'amasimu kale lasti sini zamwe zigamba ki diri wakomye okubeera ku WhatsApp naye lasti sini eya Qur'ani egamba ki diri wakomye amaaso g'okulanga gasoma Qur'ani neddi lasti sini yessimu gye wakomyeko okubeerako mulimu abalina lasti sini z'okusoma Qur'ani ku Idi nga taddangayo gisomako nga lasti sini y'okusaala ekiro yakoma ku kiro kya 27 yagala Laylatul Qadri eyise n'awummula naye ndowooza mumba kubaawo nga nabbi akyaliwo mu bantu be yawejjana nga balamu ndowooza senga tetubalaba nako gwe wasaba kuwejjana oddeyo olabike mu muzikiti ng'oyagalamu ki era abasahaba babawejjana ne basigala nga bakola ki naye omusiraamu wana bamutongoze nti lutalo swaibu bakuwadde ejjana oyinza n'okwambala galubindi neeno emabega tikikyo ewa galubindi azitadde eno neeno kyobamuwadde ejjana wallahi tetumanyi naye lasti sini zaffe zigamba ki ku Qur'ani n'okusaala ekiro ate lasti sini eyo essimu egamba ki tuono mu ddalasa abantu bali online but online ya Qur'ani eyo egamba ki mulimu aganze kitange yankotogera senga ngisoma yafa nagamba ki titoddayo soma nfudde sikuyigiriza era toyiga kati hubbu taa Allah akwagazisa emirimu akalaga akamonero nti anta min almakbulin Allah akkiriza emirimu gye emirimu gyo ddala hubbu taa Allah akwagazisa emirimu gye mutima nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagaa nti inna Allah idha ahabba abdan istamalahu Allah buli wayagala omuddu amukozesa basahaba ne babuuza nabbi nti kaifa yastamilu amukozesa ati nabbi nagaa nti yuwaffikuhu lilamali salih qabla almamat au qabla almaut Allah amutebesa okukola emirimu n'agimwagazisa nga tannafa akola aba yakava mu kisiibo n'asiiba sittati n'asiiba ennaku enjeru
takutukanga una kuyimirira kiro Qur'ani agimalako netali Ramadani yagimalako agende Makka ayamba abantu emirimu egyo Allah agimwagazisa ngebadde batubuulira emirimu gya muganda waffe agimagoba kukola kuwaayo kusaddaaka Allah okuwa ebintu bibiri nakuwa sente nakuwa neddiini nokoleramu emirimu gya Allah bakuwadde Allah bakuwadde ni waliwo omuntu Allah tamuwadde sente nokukola talina nga nebyeddiini sibyakolaki sibyaliko duniya niraba omusajja Allah namuwa eddiini namuwa neduniya namutebesa mu sente zamuwadde okukola nataba na malala g'abagagga omuntu atunda bijja byewaabwe nafuna obukadde 10 najoga abantu bonna kati ngono eyawasanga nga buli wiiki awowa omuvubuka oyo mwamulaba ku mawulire oyo omuvubuka abadde awasa atwala pikipiki nawa basezaala nsiko nene oba nene oba ntono naye oyo kutunda bijja naga kampowe ntegerekisa niraba Allah waawo omuntu sente naga kanzimba omuzikiti kanyambe gundi kanzirukirire kino kanzikole kino emirimu niraba bansiko nene ne bansiko ntono Katonda obutakutebesa kukola kituufu ntegerekisa noga nti nja kuwasanga buli wiiki nyingire n'abakyala nnumba 7 n'omwenda aga njagala kubanga nabbi yalina 9 kati Allah omuntu bw'aba amwagazisa ekirungi amutebesa okukola emirimu emituufu baganda bange ekisemberayo ddala arraja wa kathiratu du'a beera n'okusuubira ate wa kathiratu du'a oyitirize nnyo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala inna alkhawfa min Allahi la yakfi okutya obuti Allah tekimala idhi la budda min nadhirihi wa huwa arraja olina okubeera n'ekirala ekifaanana kwe kusuubira lianna alkhawfa bila raja okutya obuti nga tosuubira yusabbibu alqunut walyas kukuleetera okutukawo n'okusuubira n'okweraliikirira ontabeerawo okubeera kutya buti Allah ajja kunjyo kyomuliro ajja kunjyo kyomuliro beera n'okusuubira nti bwenkola kino ekirungi Allah ajja kumpa ki empeera Allah ajja kunsaasira bwe naasaala Allah ajja kumpa obulamu obulungi ku duniya ne ku akhira tobeera bubeezi mu kutya omuntu abeera bayina alkhawfu warraja wakati w'okutya n'okukola ki n'okusuubira bw'onoobeera n'ekimu kyokka eky'okutya ogenda kukutukawo n'okusaasira kwani nga Allah baatugaa nti wala taknatu min rahmatillah temukutukawo nakusaasira kwani kwa Allah abakutukawo n'okusaasira kwa Allah beba batunulira amazambi nga bagakoze ne bagaa nti nze gulyokyerera tayinza nakunsonyiwa ku byenkoze ndi muzibu nnyo kuva mu buto beera n'okusuubira nti senga okyusa Allah akola ki senga weenenya Allah ajja kusaasira senga osaala Allah ajja kukuwa kino naye omuntu agenda n'abeera ne khawufu okutya obuti kokka n'agaa nti tasobola kunsonyiwa ekyo tekikkirizibwa ku mukkiriza yenna ebula bannabbi bwe yali atunyumiza ekyafaayo ky'omusajja ku mulembe gw'ababani Israel tuli fenna yatunuulira ng'okusisinkana kwe Allah kugenda mumubeerera kuzibu ku byonoono bye yatunuulira n'agamba abaana be nti in mittu bwe nfanga faharrikuuni munjokyanga temukkirizanga omubiri gwange gwonna okuziikibwa munjokye evvumu lisuule ku nnyanja lisaanewo bwe yafa ne bakikola Allah subhanahu wa ta'ala fa'amara al-bahr n'alagira ennyanja biraddi ma akhadha ezze bye yatutte
n'alagira empewo eyafuumudde ki evvu biraddi ma akhadha ezze byeyatutte. Allah n'amuzaawo n'amugaa kiki ekyakukozesezza kino? amugaa nti ya Allah makhafatuka, kutya kukola ki? Kutya. naye raba ekisa kya Allah n'amugaa nti kad ghafartu laka, kukoze ki? Kusonyera nkuyingiza ejjana. Kyovalaba omuntu bwolaba omuntu ng'afiiridde ku maasiya, ku mazambi agatali shiriki, agatali gali amakaafu, tosalira muntu musango nti oyo wa muliro, nti sajja mbadde mumanyi nga tayisa sikaati, oyo wa muliro. Oyo omusajja kano tasobola mumusonyiwa, abadde akuba matatu okuva ku makya paka kiro, kano tasobola mumusonyiwa. Si gwe Allah, okukuba matatu si kituufu, naye omusajja ayinza okuba asaala nga talina shiriki. Kati tosalira muntu olwokuba omulabyeko obukendeevu. Noga omukyala abadde awo teyebikkirira oyo wa muliro, oyo Allah tagenda mumusonyiwa. Ekyo si kikyo, okugjako omuntu ng'afiiridde ku shiriki, kwaga amazambi ag'obukaafu. Naye bino gundi afudde kati baziise mayiti y'omusajja talina wadde ekirevu, abadde akikola ki? Abadde akisala akiwalakata, tomukakasaako muliro, wabula tugamba nti maata ala almasiya, afiiridde ku bujeemu. Naruju min Allah, tusuubira Allah mukola ki? Musonyiwa. So tokakasa nti Allah agenda muyingiza omuliro. Era nga bw'otasobola kakasa ku muntu afiiridde ku mpale ne sunna n'ogaa nti oyo wamuki? Wa mujjana. Wabula osuubira naruju min Allah, tusuubira Allah khairan, ebirungi gyakola ki? Gyali olw'obubonero badde bumweyoleseeko. La tajzim ala ahadi binnar, tokakasa ku muntu mumuliro okujjako oyo afiiridde ku bukaafu. Afiiridde ku buki? Ku bukaafu. Oyo bila shakka webatakubuuza nti obote aina masiru, obote obuddiro bwobote ki? Nogaa nti siraamu bwatugana okulamula abantu, Allah ayinza omuyingirizaawo ejjana. La kasitokakasa omuntu ti afudde ku bukaafu, afudde si musiraamu, oyo bila shakka tewali kola ki? Kubuusabuusa. Kakali gweosobola okukakasa ku muntu afiiridde ku mawuledi, ne bwaba agifiiriddemu wakati mu kusaalira nabbi, abadde asaalira nabbi, omuzindalo ne gumutuga nafiira ku mawuledi. Kuba mawuledi bidi asiba kiri? Sheekh oyinza okumira n'omukakasaako omuliro? Wabula tweraliikirira. Wanakhafu ala almusii, ye qaida manyeyo ge madhhabu g'abali sunna wal jamaa. Nakhafu ala almusii, abadde akola obubi tweraliikirira nti Allah ayinza okukola ki? Wanaruju lilmuhsin, abadde akola obulungi tusuubira nti Allah ayinza omukola ki? Naye tobala ku muntu jjana oba tobala ku muntu muliro olwokuba afiiridde ku ki? Ku maasiya. Wabula tweraliikirira kwoyo yenna afiiridde ku zambi eritali shiriki, kubanga shiriki obukaafu ekyo kyo Allah yasalawo dda. Tegerekisa. Naye fe abafiiridde ku mazambi, kuba teriyo muntu wano abulayo nsobi. Ani jagala nti gundi yafa 100 ala 100 ng'ali 100%. Naye bwaba saaba tabuliiki nga yakulira abatabuliiki nti huwa maata alhamdulillah 100%. Muntu abeera wano nga mulungi ng'alina ebibye. Bwentegeeza ebibye, Abaganda temunfuna bubi ti ng'alina essabo. Alina ebibye, alina ensobi. Twabeera n'ensobi, ayinza okuba mulungi mu ibaada, mu kusaala, nga mu kugeya nga mo. Tunaabeera bulungi mu ngoye ziri waggulu, ebirevu kwebiri, ng'abakazi amegga n'aluma nga bamuyisa bubi. Abantu bwe batyo bwe batambula
alina obukyayi, alina obukukuzi. Bameka betulabye nga balungi kungulu, musajja omulaba ala sunna ala tawhid, naye nga alina ekimusumbuwa kiri ku muki ku mutima. Kale ebigambo ebyo mbitwale nga bikulu omulundi ogujja insha Allah. Olwokubiri tujja kutandika ne sura yaffe bwe twakoma, naye nga tubeebaza mwenna abasomi b'eddaruso eno ey'enakasere ya tafsiri. Mbeebaza, mbadde sikirabangako kantuuse okwebaza kwange mu lujjudde mukama wange ono eyafuuse maasaana, obubaka bwe yampa obwava gye muli. Mbadde sikirabangako bukyantandika kusomesa, ate nsaba Allah kireme tufuukira kizibu gye tuli. Abantu okukwata ebbaasa aga nti twebaziza omwalimu abadde atusomesa, mbadde sikirabangako. Saba Allah abakisasulemu empeera ennene ennene, agaziye ateeke ku minzaani y'emirimu gyammwe emirungi. Abasiime mwenna bubaka bwatuuka mu bujjuvu mu bulungi. Saba Allah abaggulirewo, era okutuula kwe mutuula wano Allah akutufuulire nga kwe kutuula kwaffe kutugenda ffenna okulabaganako mu jana al firdausi. Ekisembayo obulwadde bw'amaaso ndowooza bwe bukoze ne mukama waffe ono okwambala bwati, tugezeeko okubwewala. Bambi bw'oba obulina tokwata bantu mu ngalo, ekaga nti sifa bw'omu tebunnuma bw'omu, gezaako okulaba nti banno obakuuma kuba buluma. Kubanga abaakabulwalako bagamba otuuka ne ku sujuudu eriiso n'owulira nga eryagala ovaamu. Bulwadde obwo tembuyita bwa muzannyo, naye ng'ebyo byonna byonna omwana w'omuddugavu ye bw'atyo kubonaabona. Lwezo endwadde ozisanga muffe baddugavu ab'okuluka luno olwa Afirika. Wuyo maaso, kati amaaso gaba kubanga gatta, senga baakafa bameka, senga sheekh oli mukabuli n'abakufaanana. Lyo genda okulaba endwadde esuuyo dayoriya, omuntu addukanidde wiiki, mbiro, baana baffe bafudde olukusense, musujja gw'ensiri, bantu bali mulago, musujja gw'ensiri. Ebyo byonna biri waffe wano ku lukalu lw'omwana waani w'omuddugavu. Genda olwaleero otunulira enguudo, oli oluguudo waffe lwaguddemu abantu babonaabona okutambula, emmere y'abantu eyavundidde ku loole nga batisse yonna eri awo, matooke gavunze, gudo lwaguddemu. Eyo osobola obisanga e Bulaaya, naye wano waffe ndowooza ki ekitumazeemu n'amaanyi ge muyita ag'ekisajja. Kubanga sheekh ebodo okukuba mu binnya 7 okuva lwe wavudde ewuwo paka lw'otuuka n'osituka n'oddawo, oyinza osigaza omugongo, tosobola kusigaza maanyi. Gende nateete aye singa enguudo ng'ezo nakawuka abantu gye basalinkiriza eyo, singa ate ze bakola nazo zijjudde ebinnya, ate nga za mugaso eri abaki, eri abantu. Naye kati enkuba etonnye, emmotoka ezigudde eyo, yoli n'aleeta loole y'amatooke ne gavunda, talina waayita. Okonna kubonaabona kwaffe, naye bannaye tukkirize tubonerebonere wano, tuleme kubonerabonera ku akhira, kubanga wano wo tugenda kubonaabona. N'endwadde endala nnyingi zikyatulumba olw'embeera gye tukola ki, gye tuwangaaliramu. Ntu n'atunda sumbuusa ku luguudo lw'ennakawuka ate abantu nga bazirya. Kitegeeza ki ekyo? Nfuufu. Oli n'awoomerwa. Woteeri eri awo, genda ku lw'ebusaabala, nalabako abakyala nga beekubira n'enduulu nga tebannakola luguudo lw'ebutambala. Ne baga gavumenti mutuyambe, abasajja batuuse n'okutuzira mu buliri nga balumira. Wallahi billah, ekyo nekiraba ku bakyala nga bakyogera ku TV lwa nfuufu. Kakale omuntu ayingiramu bw'ati enfuufu aba mulamu. Senyiga tatuggwako, enkuba neetonya, abantu ne bafiira mu myala, oli aba asala n'agugwamu, ne gamukola ki?
bakamutwala. Bameka abafa nga bafiira mu myalo egyo mikoka. Kale abakulembeze baffe ebyo baali badde babitukolera, era mubasabe abali wano abalina eddoboozi eddene mubagambe bakolerera abantu ebintu ebyo abantu bye baagala. Kuba ffenna tetusobola kufuga Uganda. Agifuga abeera atya? Abantu baali badde bafuga, naye kati mmwe ebyo bimwali badde musaba gavumenti ate muli mbirala. Kati nga mmwe abasiraamu mulina bamufuti basatu. Bongedde tafaali ki ku busiraamu bwaffe? Abasatu abo kitegeeza maanyi, si bwe kiri? Kitegeeza basatu bakola ki kye bongeddeko? Baamiru tulina bameka? Waliwo umma dawula naki supidika simanyi president jeno bukoto ki Atete, waliwo amiru Kampala, amiru regioni, amiru Mutukula. Mukola ki? Kiki mwongedde ku umma? Nti amiru weeyo azimbye essomero ery'obusiraamu, abaana enfunze bamulekwa bakola ki? Mufti w'Egindi azimbye eddwaliro ery'obusiraamu, mufti w'eno Egindi akoze kino akiteereddewo abasiraamu. Kiki? Wabula kulwana gavumenti kututongoza etuyite tusome edduwa nga baggulawo ki? Tuli ku mazaalibwa, simanyi independence. Ffe ne tufuniramuwa obungi bw'abantu okukulembera. Senga abantu baali batunulidde nti tufaayo kukolerera buki? Busiraamu. Gavumenti nefaayo nega nti kankolerera abantu mbazimbire enguudo babeere n'amalwaliro mulimu eddagala. Naye tuli abo bwe tuti buli ekijja kitutomera. Ati obulwadde bw'amaaso simanyi bambagamba virus. Kati bweba virus ng'ekuntira mu mpewo wano seeka ffe nomaze otumansira. Era buli omwajja kuddayo eka omala keera ku makya noga virus teyankutte. Bwebanga ddala virus ntegerekisi. Akati ebyo byonna byonna challenges ziri ku mwana wa muddugavu. N'otuula mu ddiiro lyo ne weekuba empi nga 7 paka lw'onooyingira obuliri nsiri. N'okuba ey'okutu, n'okuba ey'oku magulu, tonnalya nno mmere ne weebaka ensiri nejja evuuma mu kutu, n'okuba okutu. Allahu akbar. Mungu atuwe ejjana naye yawa neeganye. Mungu atuwe ki? Ejjana naye ney'obulamu buno bantu sheekhe ffe tubaddeko eyeeyo. Nobeera eyo omwaka mulamba gatulabye ku nsiri, gatulire ku nsiri evuuma, naye wano neweekuba empi 7 olwanyisa nsiri akati oyeetakula ki? Siri luli nali mugundi awo Serena abatuyiseewo era wano waliwo ensiri mu hoteri ng'eyo ennene kenawo ensiri weziri. Tuli ku ki wano? Oba olaba ffe abasiraamu tukolerere ki? Oba olaba omumanyi omu yagamba nga mumaliriza nti inna fi dduniya janna. Ku dduniya kuno kuliko ki? Man lam yadkhuluha, ali batayingidde jjana ya ku dduniya kuno, lam yadkhulu jannatul akhira, jana ya akhira agikole ki? Jana ki? Al islam. Kunyweza buki? Tunyweza obusiraamu. Ye dduniya bino ebigirimu bwe bitwe bigenda okufaanana. Kale ebigambo ebyo njagadde message gibalekere ti obulwadde buno tubwekuume, n'okubalibwa kw'abantu mu kitwale nga kiki kikulu. We bajja awaka waayo amanyago todduka, teweekweka, bakubuuza oli muki, lekaga nti ndi mukatuliki, musiraamu ga nti ndi musiraamu. Ntegerekisi. Ate n'ababala babeere bantu banjulukufu, ebivudde mu kubala bibeere biki? Byamazima. Bage nti abasiraamu benkana bwe bati, naye buli kiseera tetuva mu 30 nga baagala okubalaga nti muli baki? Temulina maanyi.
naye oli omuwendo ddala omutuufu ti abasiraamu pasenteji yaabwe bweti, naye oluusi ndowooza era kiva ku mmwe okubalibwa ne kujja ne mwekweka ne muga eyo si bidia eyo. Abantu ne bajja okukubala nodduka loga tebajja kumbala, ku mulembe gwa nabbi baabala. Bannaaye mwawule bidia ne ada. Ntegerekisi bidia ebeera mu kusinzaani Allah, kuno si kusinza. Mulimu abantu abalina entegeera eyo. Oluna abantu abaagaana okufuna ndagamuntu mageeyo bidia. Kati babonaabona ayagala okufuna kino bamuga aleeta ki, ayagala okgenda mu banka aleeta ndagamu, naye nga abamu babasomesera bwe batyo. Mulimu n'abantu abasomesa abasiraamu ensomesa ey'ekintu ekyawansi, mutemutwala baana mu masomero. Ate yakusomesa bw'atyo ye oluzaala omwana nga nkubira essimu, seeko omwana wange oyo munkwatireko bulungi, naye nga ono ku muzindalaga ebyo temuli. Nze nina abantu bangi bendaba aboogera oluzungu nga bali ku muzindaalo era nga lwe basoma, naye nga babagamba temutawaana kulukola ki. Wani yaga nti bw'oyogera oluzungu obeera mukafiiri. Oyinaga temuwuliriza leediyo, ekyasinza okutambuza olugambo. Kati okubaako amawulire agaga nti oluguudo lwewammu luguddemu, ng'okola otya? Temulaba gundi ejja kwono banaye waliwo ebintu ebimu byawule, mutegeere ensi bwetambula. Ekiri haramu kizza ebbali, ekitali haramu ekiri mu ada, ekiri mu baaha obusiraamu kibwata kirekera abaki, wabula obeewaze bikyamu bikola ki, bikirimu. Ye tosobola gamba bantu nti tebababala, kyeyo bidia ku mulembe gwa nabbi tebabala ku bantu. Ndagamuntu ne zijja n'ogaa temugifuna, naye abantu babonyeebonye bangi tebalina ki, ndagamuntu. Muzifune era ebajja okubawandiika mwewandiise oyogere omuwendo. Nina abaana bwe bati, kaga nti omusajja tabali bwanzaalo, abaana bo gwe wabazaala obamanyi. Tegerekisi tusobole okumanya omuwendo gwaffe nti abasiraamu benkana bwe kiti pasenteji yaabwe, ate nabo batuyambe bagikole ki, bagituwe entuufu ddala ti abasiraamu bwe bati. Tegerekisi kale ebigambo byange ebyenjagadde okubatuusaako. Ekirala tuwaŋŋana ebitiibwa, tuwa abakulembeze baffe abatukulembera ebiki ebitiibwa. Mu bimu ebitunafuyiza nnyo abasiraamu kwe kukakkanya abakulembeze b'obusiraamu ne mubakakkanyiza ddala, ate mmwe ebyammwe ebyabasiraamu byalaga wala, buli kimu mukitimba ku mitimbagano. Abantu balwanira mu kakiiko k'omuzikiti, balwanira obukulembeze, mukutte WhatsApp, kivaamu ng'oteeka ku Facebook, mukuba pulaani ya kuzimba muzikiti, kuzimba kalina, oli mu lukiiko lw'abasiraamu okwata. Abantu bali ekyo bibakosa, bano baagala kukola kino nga bakibingiramu. Muyiga okuuma ku byama byammwe ng'abaki, ng'abasiraamu, so si nti buli kimu bakiteeka ku social media. Muntu ayomba n'amiirwa awo, oli n'akwata egundi gwera okulaba asukumi. Kusukuma ki? Gwe ekyo kyolaba osukuma olinga aseka, naye abagenda tusekerera baki n'okutunafuya. Kati abakulembeze b'obusiraamu mwe abagoberezi, mmwe mulina okukuuma ekitiibwa kyabwe, mmwe mulina okubeera nga mukuuma ekitiibwa ky'abakulembeze abo bannaddiini. Naye munaabakakkanya bwe bati nga ne bali babakola ki, mukulembeze waabwe ne waayogera talina value, kubanga mmwe kennyini value yaabwe mwagikola ki, mwagikakkanya ne mugissa wansi. Ekyo kibulamu abavubuka bangi naddala ku mulembe guno. Ngera bwolaba omuntu agudde ku accident, wali mufo ky'okusooka omutaasa, oli aggyeyo ssimu. Omuntu ali wali ataawo, sooka omudduukirira owonye obulamu bwe. Naye omuntu omulaba okugulu bakukutuddeko n'oggyayo essimu. Banaye ekiri wano tuleera kyekoze omusiraamu, tetulina discipline. Wallahi bw'ogenda mu nsi ezimu tebamala galikodinga bintu ebyo, ng'olikodinga otya kyowaayo. Naye omuntu ali wali ataawa, amaanyi ogajjeewo, agajjayo ki, essimu.
nga munaafa mulaba omukono gugiza alaja n'obuyambi naye gwe n'ofuna amaanyi agajjayo essimu n'olikodinga n'afa. Tusooke bintu ebimu tubife tubirowooze nga tetunnabikola. Nsonga ezo njagadde nzibategeeze muzitwale nga nkulu era nkomyawo kyekisembayo ekikyo. Alhamdulillah. Twebaza muganda waffe yatuwadde wifi ey'obwereere genda okukwata emisomo gyaffe, naye sheekha atugee nti mu kampuni basasulayo $13,000 mu 13 buli mwezi. Saba Allah akkirize inshallah abasiraamu tujja kuzifuna ezo, tezisobola kutulema. Tusaba Allah atumalire projekiti ezo ziba zize tuziwagire. Ne muganda waffe yatuwadde ekyo tusaufa, tusaba Allah musiime ogwaffe gusigale gwa kusasula buli mwezi 13. Saba Allah asiime nga bwatukuŋŋaanyiza wana atukuŋŋaanyi mu jannati firdausi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Tamayus Junior School. At Tamayus Junior School, our professional teaching staff concentrates on your child and monitors results. Our spacious compound gives your child room to play and be innovative. With a well-furnished library, your child gets first-hand information from well-censored secular and religious books. We care about technology, and that's why your child has full access to computer lessons and online learning. Hygiene and the well-being of your child is priority, and that's why we put much emphasis on how they feed and sleep. Registration is in progress from primary 1 to primary 4. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso district, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you.